angaze ensonga nensaba kumanya oli mu kibiina ki nga tonnatandika. Nze ndi wa DP block ekuŋŋaanya ebibiina ebyenjawulo ng'era bwakimanya kubeera ddala ku Africana. Ate ennaku zino nga bwakimanyi ndi mu kupushinga kye tuyita Union of the UYD Alumni Agenda Coalescing Quality Leadership. Eyo nga tulowooza nti wano mu mankatabu g'okubusoberwa bwe tulimu ng'eggwanga nga transition yagalagaana yo yatandise dda debate ne movements movements zatandise dda okugenda mu maaso. Tuteekwa buteekwa okuba nti twogera ku kigambo kya leadership, quality leadership, kubanga ebizibu by'eggwanga lino ebisinga okuba ebinene biringa 3 oba 4. Ngaki ekisookerwako tuyina muganda nga lw'omukyala njagala okumwebaza mu kino takita buli kaseera akinnyonnyola abantu bakitegeere kye tuyita capture. Mayange n'agamba wano ani Al-Nakba capture etuleetedde okubeera ne deep state buli kaseera yeeyongera okugaziwa okugejja emirandira n'okugaziwa okwagaagala ate ng'eri ku levels ez'enjawulo at state level, institutional level, ne bureaucratic systems zaffe, amateeka n'ebirala byonna n'eddoboozi ly'Abannayuganda. Kobenga naawe oli wano era deep state egezaako okulaba nti eddoboozi lyayo lyerikola ki eriyitawo. Ekizibu ekyokubiri ye leadership failure. Ekyo kitulemye okufikisinga since time immemorial. Twagezaako and governance failure. It's the question of leadership and the governance. Twagezaako okuva twava mu bafuzi b'amatwale bize bibeerawo naye nga buli omu apromising. Ne bwe twajja abaatugamba nti this is a real fundamental change. Kati tudde wano awulidde kati baatutimba butimbi bbula kyova olaba nti bonna bakateegaya baani okutuuka ku bamama mbabazi n'abavubuka abato balw'omushana abalowooza they believed bamaliriza nange kuli kwali kutimba bbula. Kakati ekitimba bbula ate ne kijja ne kitukwata naffe ffenna neeno mu opposition. The problem of failed leadership, the problem of kitimba bbula oba kiyite politics w'ekiwaani naye n'atukwata. Politics wa cult naye n'atukwata okuzimba cult. N'abasonsomola. Museveni tayogerwako. Tomulaba mu kamwa. Kakati naye waffe. Museveni yayogerwako ne wano mugenda mwogerako mu. Ne waffe naye sebo. Balala byatwogerwako. Tetwogedde ku biri nja kutwala mu ngundi eyo naye enkola ezo temaatema ofuge yavuwaza ofuge ndaba mu kamwa nkuggunde zo zizze zikola ki DP block mu erimu mukolagana ngenda nkikubuulira. Kakati bwe tuzze n'ekizibu kya leadership failure ne governance failure n'okuzimba cult ne politics kiwaani oba politics kitimba bbula bitutadde mu mankatabu ag'okuba nti tuyina okuddayo. Ono nsanze akyogerako tuyina okuddayo twetegereze quality leadership kuba eggwanga lyonna bwe liba terina bukulembeze bwa nsa bwa mutindo bwa mwoyo gwa ggwanga n'ebirala ebigendera okwo limaliriza lisaanyeewo. Kakati ffe nga opposition nga tuli mu nsi yaffe ey'opposition tuyina kubeera nti nga twogera ku bununuzi bwe twogerako obadde obulira ebiseera ebyo batugera we are removing a dictator, we are doing this. Tuyina okuddayo twetunge naye nga bwe twetunga ate tumanya nti feeza ezo tuzze tuyitamu eza struggle buli emu ebadde ejja etulaga ebizibu ebize bibeerawo bye tulina okunogera eddagala
okusobola okugamba nti omulimu gw'okusomosa ensi mu nnyanga ezo ze njogeddeko, omulimu gw'obununuzi tugukola bulungi ate ne tutatimba bbula era abo abajja ne bakola ki? Ne batimba bbula. Kakati eri gye twasookera mu IPFC twalina okusoomooza mu kiseera ekyo tewali bibiina, tewali formula